Kama nyiwe bayimiranga bakola business. Fenna mugabe nyanja bokka. Fenna tawunikira batawuni. Kitanga yaliwo omusayo okugeta government no mukuyinza. Bati bagala okunyigiriza. Atwana obulamu bwe. Obulamu bwe bwagenda basenga bafena kumalire mu komera. Baba kyayagala. Fenna kola kumalire mu komera. Semundu zose tafetuziwera omusoda we nabonesa. Kugenda kufa lwa misolo gye baleeta uli amutukasa batufa emisolo fene tujjaggana n'abali mu kasasiro bali mu byennyanja kasasiro wuuna atuwunyirira naye mbu batawunikira abakaasi n'ab'omwalabu okiwulira amakubo ge tuyisaamu ebyennyanja gatulanga bye gaagala tunula genda ali olabe okiwulira bava ku maali zaffe ezo maali tuteekamu ssente Katukolera wano tulina abatutwala abazo wamba ebintu byaffe bitwala baze n'obukutiya tebalina gwe baze naye kati nze kwesa kapito wa mitwalo 10 basaba mitwalo 10 sigaze ekimeza kimu kisobola okuba nga kiriko ebyennyanja by'abantu nga 10 oba 2 naye nga ku bantu 2 ago buli omu alinako ebyennyanja bya mitwalo 10 oba 2 oba 3 naye kati ye tawunikira akabwajja n'abisiŋŋaana wamu alaba ekifaananyi kirala n'agamba biri ebyennyanja bingi abantu basala ebyennyanja bingi naye nga biba by'abantu ab'enjawulo buli muntu alinako ebyennyanja bya mitwalo 10 n'ow'ettaano wano n'ow'emitwalo 2 ajja n'asuubula afunewo essente ez'okulya naye nga si kapito mungi kati ffe kyetusaba bakendeeze ku musolo tunagaana kuguwa naye batukendeerezeeko omusolo gube mutono ekizibu ekiri wa muntu aleeta ekifuusi owa fisheries najja n'asabako omusolo gwayo abarevenyu ne bajja ne basabako omusolo gwayo pameti otusasula otumala okusasula pameti ate oguza ebyennyanja omuntu oyo atuta ebyennyanja era n'asala pameti yakunemeka mulondo gyago katubamondo okusasula omusolo nti ate tukole kikusasule user fee pameti ate endala ate otubuliza pameti eya blokisi yaki ate tusasula license tusasula pameti tusasula empoza tusasula user fee ate omusolo tusasula katubamondo emisolo 5 gyaki tutwagala nti tetuganye okusasula emisolo tetusaba nti bakukenderezeeko tutuganye okusasula otukolera batusabe emitwalo at least 2 buli muntu asobole tasasula omusolo kigali ezo bagala emitwalo 10 buli botisi ate buli muntu buli muwa abantu bali tunagabonyazenga bwe muto mugeze musibeko siru wadde neegi
lero omugenda okumanya ekifaawo tomanyi webayimiranga bakola bizinesi sebo tomanyi webayimiranga bakola bizinesi naye nze nkera maca nefune mutawo gyakumireeta nenjireeta wano nofuna omusolo ate notanga ojja okumanyiira ojja owamba ebintu byange ebyennyanja byokka tomanyi sente zirimu tulirada okuwa omusolo naye nga mugukendezeza sente zemulina okutugamba otujja kuwa omusolo gumutokola yese wagala tumanyiranga bumanyisi kawunikiraka omuwalo gonna bawaze ogusuula wakyali wadde wando bavubi babali kukimakolati bajja tunyigiriza bunyigiriza olunalira nga abaana bagenda kuba kayino gabagamba katosiyo n'abantu babbi naye waka pamiti kitegeeza okusaba buki kusaba butuuze kitegeeza ninga asaba obutuuze mu nsi yange mpa layisinsi enzikiza okugula ebyennyanja wano bataddeko waka pamiti mpa movement permit mpa empooza banayo byonna omusolo gwonna baagala nze nkole ntya ntuuka kubanga netaddemu omugwa ku bizinesi yange gye neekolera erinnya nze Mabijazanga Elia Kansa wa Katosiwa nsanze okusoomozebwa mu batuuze bange nga boogera ku nsonga y'omusolo omusolo ogwo fenga kanso tetuguyisangako nze manyi work permit eweebwa muntu mugwira n'omuntu awe empooza amale awe license ate n'omusolo gy'omugambe tusasule emitwalo 10 nagenda nemitinga kirakalimga omusolo gusooke guyimirire tukukubaganyeko ebirowoozo ng'abakansas tuve muffe tulyoke tuddeyo nga tufunye ekyokusalawo ye ajja yajja buzina abagerekera nga tegeezebwako naffe tetukimanyi mu kanso tetuguyisangako kati nga tulekedde osooka okimala tutuula muffe tulyoke tukimanyi gulyoke gugende mu bantu kati ye akedde bukeezi n'agenda tojja kola nga tosasudde kati ebyo ebyokunyigiriza abantu ekyo omusolo gusooke guyimirire tumale okukubaganyako ebirowoozo tukukubaganyeko tukukkaanye awo gulyoke gugende mu bantu n'abantu banyigirizibwa embeera mbi emisolo mingi ebikolwa nabyo tebirabika kati n'olw'ensonga eyo mulimu ebintu ebinga kunyigiriza nze Kizito Francis wange ndetawunukira Kawakato Town Council abantu baffe ekibatawaanya kiyinza okuba kale kirimu obutamanya naye mu nsi mulimu okusasula emisolo kakati abantu abo bakolera mu bokisi za byannyanja tebasasula license kubanga license bagisasulira mu kifo ekiri permanent ezo oyina edduuka baki kati bakolera mu bifo ebyo ebiri semi permanent basasula pamiti olukusa olukukkiriza okubaako omulimu gwokola ki gwokola nekisobozesa Town Council naye okufuna ssente ezinakola emirimu mu kitundu kakati munnange abantu baffe twabasomesa omusolo gwali muwanvuko netukendezaako era nga bamanyi omutubwala ajja nezi nyingi netuyinza ku bakama baffe netukkanya nti kale mbozi banaasobolako tugende nezo netubawa ebbanga lya mwezi gumu omuntu busobola okukanya ssente mwezi ti naye nga tazirinaawo tukkanya ssente ebbanga bweriti netuddayo ne bakola ki abamu era ne balemererwa so kati kyetuliko olwaleero kugamba abo abatalina lukusa nti temukola paka ngaomulukusa mukoze eki mulufunye kyekintu kyokka kyokka ekiriwo naye tewaliwo kizibu ky'amaanyi abalala basasula gye bali bakola naye kati oyinza okumbuuza ekibuuzo ekyo abagambye tebajja kusasula nabakola kinze nga nze sirina maanyi naye amateeka mu Uganda mulimu amateeka agagamba nti omuntu atasasudde musolo amateeka gamufunana bwe gati oba nze ndiwo oba sinze ndiwo mu Uganda mulimu amateeka omuntu alina kugagondera bugondezi kati agamba sijja kusasula amateeka gajja mumukwatako tekyetagisa nze kuba nze sinze aba tasobezza nze aba amenye mateeka